So ngaye tuze tubibala ebitambula sitwagwe Tanzania etambula ngaye twagibala. So ejo naze ne twa videos zaffe ebbi ezajjo twayogeddeko ku Samia Suluhu ebizibu byayolekedde saawa eno okitegeera era ne kuga nti saawa eno kati ensonga oba embeera ya Tanzania yonna eri mikono jani ja Tundu Lissu yakola ki yagirina either okumalawo political anarchy oba okugenda maaso biri bye yakoze muno yerangirira yerayiza byonna yabikoze kola kikubanga asobola kufuna bargaining chip. So kino eno statement evudde mu baluwa yawandiikidwa Samia Suluhu asaba Thaddeus Tundu Lissu mbu wabeerewo enteeseganya basobole okukomyawo emirembe mu ggwanga erya Tanzania nakuba buno obukodyo buno wabannakyemalya bye babukola bannakyemalya bakozesa nnyo obukodyo buno ye akimanya nti system amaze infiltrating bino bye nabagamba nti obanga toyina foreign policy toweesiguliranga ku domestic policy nti osobola okukola ki osobola okuwangula kiki okulina okukola always olina okusooka n'olaba nti oteeka foreign policy zino mu line simanyi oba Tundu yakikola oba teyakikola kuba ekye Tanzania kibadde nnyo silent okusinga ekye Uganda kuba ekye Uganda I can assure you the foreign policy ziri ku side zaffe oba sekyo foreign policy eri ku side ya His Excellency Kyagulanyi okitegera ati nakyemalira onabeera akimanyi nti mu system already ayinamu abantu bemmaje mu police weetagawo nawo n'okweremeza ku ntebe abeera amaze okuzimba structure kuba bannakyemalya bano olujja ekintu kye basooka okukola kuzimba system eri galibo nti egenda kubeekola ki ebakkiririza byonna byayogera bazimba system ngeri yes okitegera kati since democracy is a foreign policy si ya domestic no fe ababeera mu domestic policy tukola kintu kye bayita events ze tukola events mubamu okulonda then nokola nezi protest ng'ekigenda maaso mu ggwanga erya Tanzania kati ono Thaddeus Tundu Lissu kye yakola ekintu kimu maybe ebweru yazimba structure y'amaanyi nti yene bwe bamukwata revolution ye Tanzania tetambulira kuye naye ng'ate bakimanyi nti ye player lwaki otunulya principles ze bawadde bano abaana b'e Tanzania principles ze bawadde ne bagamba nti beetaaga terms ze batadde ku mmeeza ze ziri zennyini Tundu ze yakola ki Tundu Lissu ze yakola ki ezi yayimiryako n'agamba tetugenda kulonda tegenda kubeera kalunga zino n'ekino tekikoleze ki tekikoleddwa kati bino bye bakoze bino ebyokwanguya abalangirire Suluhu biki balabe ng'embeera tebajja sobola gikola kikontine kati nga kye balina okukola bagaining chip kakati eno Samia Suluhu gundi gyalimu essaawa eno akatu yeetaaga recognition eno agenda kubeera ng'owe Uganda ekyo nakibagaye mu vidiyo eri ne bagamba ebimu ku bizibu Samia Suluhu byayolekedde kati agenda kunoonya ekifaananyi ne Tundu agenda kunoonya ekifaananyi mu bulungi ne mu bubi ng'ono wabano bwe yanoonya Kyagulanyi so ebagita foreign policy kati essaawa eno senga okola byonna n'ogaana okufuna recognition omuntu alina okuwa recognition yoyo opponent wo ku international scene under democracy kati kyogolaba ono wawano anoonyeza ekifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi alabe nga yeekubisa naye serefi ekifaananyi kibuze okumala emyaka emeka paka we yayize ekya iPod kati otunuulya eno statement ewandiikiddwa Tanzania ewandiikiddwa Chama cha Mapinduzi ne Samia Suluhu nga bagamba nti Tundu akole ki basaba Tundu bajje bateeseganye bakomyewo emirembe mu ggwanga erya Tanzania kati beefudde balungi these are the tricks of dictators bakola ekintu ne babeera bakimanyi nti ekintu kino kigenda kuba out of control kino kye nabagamba nti bannakyemalya bano wadde basiru nnyo nakyemalya tasobola kutta revolution tasobola kino kyavira ddala nakubazungu ne wotuna nti Nelson Mandela bamuteeka mu kkomera okumala emyaka 27 baali basobola okumutta naye nga bakimanyi nti time bweti babeera bagisuubira kati ensonga lwaki ebiseera ebisinga bano ba revolutionaries always bakuumira nnyo mu makomerero nga bakimanyi nti ekintu senga kitabanguka ne kibava mu control ono yalina okukomawo okukola ki okuleeta sanite mu ggwanga era His Excellency Kyagulanyi no tumuteekeko nnyo amaaso kubanga bano nabo bayinza okugira kati bano bateeka Tundu mu kkomera nga bakimanyi nti bajja kugira bayite kati babeera mu gambling bano ba dictator olunaku lwakeeza n'aluzibya olunaku lwakola ki lwabala n'amanya nti kakati olwo nduyiseeko kati olala luliwa nalo nalutetenkanya nalo waluyitako n'amanya nti kati nolwo nduyiseeko kati tenkanya olulala kati bino byonna babikola nga bapanze layini yaabwe nga bakimanyi ejja kutambula bweti nagamba Tundu ono katumuteeke wano mu kkomera senga bitabuka yalina okukola ki yalina okutaasa naye kati essaawa eno Tundu akoze ki Tundu asirise era yawandiise ebbaluwa ngenda kubangi kuleetera babazemu mu buwandiike aba Chadema Party eno ya Thaddeus Tundu Lissu yabazeemu ne bawandiikira ne bagamba nti tagenda kukola ki tajja kwogera nabo talina time era batandise okufulumya zi statement nga watali patriotic yaviirako abantu okufa bakola ekintu era nagamba bano ba dictator basoma akatabaaka ate kye bayiga mu katabo kaabwe butayiga kyokka kye bayiga kati statement bano zibateeka ku Kyagulanyi kakati ate n'ono naye zatandise okuteeka kwani ku Tundu mbu yaviiriddeko abantu okufa tayagala kuteesa bakomyewo mirembe tali patriotic batandise statement senior campaign ekoze ekyetandise
atono senga amumma recognition Tanzania egenda kutambula bwetyo ekisanja kyonna senga agimumma naye ate ekyabano biradamu ku bya Uganda lwaki tuwane yatubba akalulu twajja ku street tetwekalakasa kati recognition abadde nga aginoonya mu policies kulaba nga asobola okuchallenginga ki policies naye already kyakoze ekikyayabise dda kati kiki olina okukola okuleeta sanity kiki kinabagambye alina okukola ekya Raila Omolo Odinga kumuleeta kuki ku mmeeza Raila Odinga ajjukira abamu bwa prime minister yes waliwo ne muzeeyi wange yampabuddeko nti ekintu ekyo kyaliko ne Mwai Kibaki nga bye Uhuru Kenyatta akalulu okigira badde ogwokubiri Uhuru Kenyatta n'awangula jjukira okulwanyisa Daniel Arap Moi Mwai Kibaki yakuba Daniel Arap Moi akalulu then wamala omukuba ate Uhuru Kenyatta najja n'amwesimbako kati Mwai Kibaki yangu okukola ki okulayira then Uhuru Kenyatta n'alyoka akwata ekisanja ekyakola ki ekyaddako kati noono naye akoze ekinono naye kyalimu kati kaseera eno ke kattukalimu kati alina okunoonya selfie nani ne Tundu agiteeke ku internet oba agiteeke ku media batandika okuteekawo basinkaganye abantu mukakane tulabe binaava mu nteeseganya olubano nga bongera okukola ki okufunza naye silence ya Tundu kati essaawa eno ekuba ekibiina kya Chama cha Mapinduzi ekikuba okitegera ekikuba lwaki yalina okuleeta sanity mu system essaawa eno eriwo okitegera ekintu ekyo yalina okuleeta sanity kati essaawa eno ewatali ekyo babino byonna bye bawandiika bebamanyi bamala biseera bagezaako okukakasa naye nkugambye kati political line Munnayuganda na muntu yenna yetegereza ebya politics w'eggwanga erya Tanzania amaaso tegalina kubeera ku Samia Suluhu talina kyali already yakoze ebyo byakola yaweddeyo kakati amaaso galina kubeera ku Tundu kubanga tuwulidde chaos y'amaanyi nnyo mu kibuga Dar es Salaam wakati ne mu Dodoma chaos y'amaanyi nnyo ye embeera mu Dodoma ate ebibuga ebikyasinze obunene jjukira Dodoma yali capital city ya Tanzania yes the former capital city ya Tanzania yali Dodoma then we bamala ne bagitransferinga ne bagiteeka ku Dar es Salaam kakati we bantu nno ezo zali capital city tegeza they are the biggest trade centers ziriwo okitegera trading centers ezenene eziriwo business centers eziriwo okitegera kati buli kimu kyonna focus yaabwe egendera awo Suluhu gundi Tundu lwakwatidde Suluhu ekintu akirina naye tumusabire aleme kugona kubanga nze nabagamba nze omuntu gwe neesiga ye revolution seesiga nnyo politician however oli ayinza okubanga abadde revolution ng'ebintu abikolera undercover naye element eno simanyi sigenda muwaliriza sigenda kukola ki but ba politicians batera okukola ki batera okugiving up kati tunuli ono we Cameroon kitegera tunuli o Cameroon naye uyo kamubatere wano we Cameroon amaze n'alaga nti kati atandise okulegitimizinga Paul Biya era kugambye nti kati amagye ga Royal Guards zibe bakutte ne bantwala kati ndi mu safe zone zezo statement zatandise okulumya olwo atandise okukola ki atandise okugiving up kitegera atandise okugiving up kitegeeza ki takkiriza nti akasajja kammeze nabagamba najja ne mbasomesa nakugamba wano gweteekako subscribinga oteekeko notification button yoshare ngenda kugamba sigenda kusomesa bintu bigenda ku misleading lwaki ebintu bino bitambulira mu policies mwe bitambulira ebanga yakulima mwali wasobola predicting future ya revolution eno nga tamanyi policies takulimba teri oyina kubanga omanyi policies wona amanya policies n'otunulya events zino ojja kutunulya always source ya event eno ekoze ki evudde ku ki nakugamba keep it here gwe Munnayuganda tugenda kuyingira New Uganda nga teri gye bakusiriwaza obanga obadde student wa Dr. Shama togenda kusiriwazibwa lwaki police entuufu ogenda kuwoza manyi ogamba onatukalakata naye police ali bwati wowe mulaba nga ali mu element ya kalulu akuba kalulu omanya oyagwamba Democrats ogenda kunoonyani ogenda kunoonya mu America ogenda kunoonya mu Faransa ogenda kunoonya omungereza beba Democrats ate kakati wojja ne wane Tanzania kiri wasi nnyo olw'ensonga igwa mu Commonwealth which is a Commonwealth state bali guided by the UN by the Commonwealth Charter oba Royal Charter ne ya Bungereza okitegeera kati ona akyali n'ebizibu by'amaanyi nnyo so alina okukola kyonna kyasobola okulaba nga asisinkanani Tundu okitegeera ekintu ekyo kati otunulamu element n'ogiraba nga ezzeemu element ya mmundu omanya abantu bagwa mu capitalism era bossi waabwe ye Russia ye China okitegeera bibabira ba bossi baabwe abo buli olaba nga omuntu nga yeesiganye mmundu nja bakola kino nja bakuba nina tiyagasi nja kola ki oyo manya mmundu era omulaba nga abadde wa kalulu naye nga atandise okwogeza ebirimi omanya yagala kushiftinga okuva mu democracy akole ki agende mu mmundu oba communism communism eyo mbi nnyo tosobola kwesiga mu Russia na mu China ng'oddala oyina amagezi tosobola kubeesiga mukigira lwaki olwa poliisi yaabwe mbi yabutemu kwetemula okitegeera ekintu ekyo
kati ono Suluhu kati musabire naye nga amagezi tugamanyi gyagajja wa chairman wa kabinja kannamu ne G77+1 yagamuwa. So katusabe tulabe oba ganaamumazaako. Yes, katulabe kuba byonna zonna move zakola zonna zakola ono yagamuwa. Oyo Samia Suluhu talina magezi gasobola kukola bintu ebyo, tagalina. Era kyobulaba yatidde nnyo nabakoze eki we twamukubye nti naddusa naddayo ne bamulangirira. Kati bamulangiridde tetumanyi oba akyaliyo oba yayiseemu dda. Kuba naye kennyini teyeekakasa Tanzania eyo nti anaakolaki anaagibera naye nga getuprove nze nti ye owa Chadema akyagaanye okwogera nabo gwe bayita Thaddeus Tundu Lissu agaanye okwogera nabo. Ki yagamba unless nga baddayo ku reforms kiri kye nabagambye titamuzize ye yazisootinze dda kitegeeza ayagala handshake not I mean ayagala dialogue not handshake. Doza kati ebintu ebyo mu byawula bulungi nnyo. Dialogue kyeki ne handshake kyeki. Kati ye ayagala dialogue naye abagamba ku dialogue babeera bajagala balina ku frontinga tamuzize ze yakoze ziyabagambye okuli okola reforms okusazaamu akalulu okutaba political prisoners bonna asobola okukola ki okumyawo sanity n'abatidde bakompensatinga ne bana bafunye ebiwundu bakompensating. Kati ye ze tamuzize zaalina ze tukyalikera esawo no zikyakwatiridde Tanzania yagamba wate wali ebyo teri kwogera. Yabagambe mu buwandiike kino ekiwandiiko kibadde kiwandiike kyenjogerako naye nga kiwandiikiddwa Chadema yekiwandiise ku lwa Tundu Lissu. So katulabe tujja kuba nga tufuna updates naye nga okufa kweyongedde mu ggwanga erya Tanzania. Yes, okufa kwokuli kwa ggulu nnyo wadde UN Watch eno Amnesty International egezaako zikakanya simanyi oba ze ntuufu bali bagamba abantu abakafa bawera 700. Amnesty International egamba bakayingira 50 bakakola ki bakatta. Kati simanyi statistics ntuufu kyo lwensonga nti internet yakoze eki yajjiddwa kati tusobola kumanya kituufu kyekikola kyekiriwa. Kati nze sobola kugamba mbu eza Amnesty zentuufu oba eza Chadema zentuufu okitegeera. Kuba Chadema eyinza okuba nga ewanika namba zino eyanguye okureactinga UN kyatabangu ogireactinga oba si kyekyo nga bo kye balina naye yeeyo tugundi yaabwe teeke yaabwe teriko option ndala naye nga UN kyata egezaako nnyo okubiitinga wano. Oba si kyo kiri ekyoli ekyokubiri nga baagala kwongera kukumaki muliro mu bantu okitegeera naye nga ebitongole ebisinga biganye n'aba presidents abasinga baganye okitegeera ekintu ekyo kyo ekintu akipise bakyakiyiya naye ekintu kiganye. Kati nkaye Jesus waabwe ye Tundu Lissu kati fena amaaso ge twatukola ki bwe tuba tugateeka naye kugambye wa Cameroon ye Beka Isa oyo tokyamubala yawanise dda eri Paul Biya. Simanyi oba bamutemedde mmeka oba yalowoozezaamu kiri kye nabagambako nti alina okuddayo ku drawing board then atandika okuchallenginga policies zino simanyi. So naye nga ye kyenkukakasa what I can assure you is Chadema yo ekyakwatiridde ekintu naye Isa Bakari ye Paul Biya alabika nga amaze okumumega. That is an assurance. Lesaawa yonna agenda kubanga alayira. Lwaki? Olwakubanga nti Yesu lyagwa nagamba n'atachallenginga police. Yalwananga n'omusajja naye ng'omusajja tumulaba mu France. Okitegeeranga gyali ye nga amanyi nti ne we naakubba ngenda kufuna recognition. Era kyobula we yabba bwati Paul Biya African Union yamurecognizingiddewo. Ensi nnyingi zi BBC zonna tezikyabyogerako kati zitutunuuliza Tanzania yokka naye nga ate Tanzania engeri gye babiropivotinga mbalagira ddala nti Samia Suluhu mubi nnyo. Okitegeera ekintu ekyo. So Tanzania wali abamanyi Oluganda nnyongera bagamba abaana b'e Tanzania nze manyi nze nabagamba nina ekintu kyenzikiririzaamu ku nsi kuno nti fe abaddugavu fe tweteekako embeera naye nga ate beneficiary bebali abazungu okitegeera bebali abazungu. Gavumenti ya Tanzania kyensobola obbagamba Oluswayiri lwo sirumanya ate n'Oluzungu bannayuganda tebagala njogere Luzungu kuba ndi munnayuganda. Gavumenti mwandigenze ku terms za Tundu Lissu ne munegotiatinga terms kyemwamugira kyemwandikoze okay musobola omugamba naffe taamu yaffe Samia Suluhu asigaleko kino ekisanja maybe nakkiriza kuba n'asazaamu eri kuba mba mugenze mu dialogue waliwo kyofiirwa nekyofuna okitegeera. Kati bano bandifiiriddwa ne bakola ki ne bafuna naye nga senga munaamukako omusajja oyo omusajja omulaba kyonna mugenda kifiirwa alinganga we Uganda. Nze omanyi nze mbagamba nnyo ebintu bino lwaki nze poliisi zino nzimanyi manyi enkola yaazo era ntunulya reaction negaawo obanga oyagala okakasa poliisi zino ziri mu favor yani olina okutunulya channels 3 ezokka CNN ku lwa America n'otunulya BBC ku lwa Bungereza n'otunulya ne France 24 ku lwa France
biwa Democrats abameka abana kati bafuna ne gundi yawe yo Arab Gulf gye bayita Al Jazeera kati ezo zitunulya no reporting anoga biasness yawe yekubiddewa kiwa kibatagala kwogerako kati bya Paul Biya biviridde ddala ne mawulire tebiriimu like nothing happened in Cameroon okitegera tebiriimu tewali obisanga ng'obyagala ninga internet kweri buli kimu yakizizzaako okitegera kati ali mugoba bakakkanyize politics tosobola kumugendamu nga toli revolution nsonga lwaki nabagamba ku His Excellency Kyagulanyi tuli tuti is a revolution a total revolution wobanga onoonya buli quality ya revolution Kyagulanyi yagirina naye katusabe ne bano upcoming revolutioners bakoleki bakopeeko ono omusajja style gyamenkesezaamu kano kati tundu asituse awo alina okutandikira okulaba nga tazikiza kuba already ye abantu ku street kwebali policies ziri mu favor ye oli baganya okumulika organizinga kati alina okumukaabya amaziga alina okumukaabya okitegeera ekintu ekyo naye ono wafe wanene omwalaba nti n'Amerika yamukongratulatinga otwabasabula ate nemala n'ebijjayo okitegeera kati ye n'abalumba ne tutandikirawo policies ne twekalakaasa abaana ne beekalakaasa eri media protests zonna tuzikoze buli kimu naye ono chance gyafunye already abaana ku street kwebali international community eri kusaidie kati kirina kukola ki kati kiri kweri mutima gwe banansi yali abalidinga mu kuba etuufu byakola bye bagamba bali agala kwekubirayo musimbi katulinde tulabe zenja kubanga nkuwa live update nja kubanga nkuwa updates zonna zetuna tufunyeyo mu ggwanga erya Tanzania so nja kubanga nzikuleetera bulungi nnyo osobola okuzitegera go mu Uganda liwa era naffe bino naffe wetwolekera ke kaseera kennyini wetwolekera mwaka egenda kutuuzayo mwezi gumu gwakuuka gwa December mu January bugenda kuba bwebuti ne bugenda kukyanga olunaku olwane mu kuziba bugenda kukyuka either tugenda kubeera mu New Uganda oba si ekyo tugenda kuba tubajjeko either win or they lose teri kirala tetulina chance tetulina option ndala we either win or they lose that is it so fete balina kye batugamba mbu kakati ate sibanyi kuteesa sibanyi biki no we are either winning them they give it to us or they are losing it all that is it if they want to protect their gains kibalina okukola ki ogera na His Excellency Kyagulanyi balabe nga bakimaliriza ekyo protecting the gains zaabwe naye babanga baagala kutuzanyirako no worries tewali buzibu tujja genda we are going in a protestive vote buna Uganda muno mugambe tugenda mu protestive vote ngiye Tanzania babadde bagita boycott protestive vote ekino kika protestive vote muzira buli kimu era ne mukakasa nti ne muteekawo embeera okukakasa nti bijja kukola kiri bijja kubaayo kati yaffe ye Uganda bagita sweeping protestive vote tolonda ekya yero buli wolaba ekya yero kasasiro yera kwera bwezi kasasiro inaina kukola ki kuva mu kintu that is the sweeping protestive vote jetukola ki jetugenda kulwache eri sweeping nti fe chance jetulina katonda jatuyambeko nti tubatadde kazito from day one tubatadde kazito biro bino ne badde befula national platform bagala jijjawo tebibiganye bagala kulondera mu parliament biganye bagala kuleta electoral reforms bagala kuleta reform electoral and constitutional reforms bina biganye ne bagala simanyi president alondebwe mu parliament bina biganye ngwamulemeso kugenda ku ballot bina biganye bagezezzaako kwagala okumuta tubalabisiza bubinyo kati ne tubalaga tebakyalina option etya nemu busigira emulemesa kujja ku ballot y'ensonga lwaki omuntu yenna akugamba mbu akalulu tekagenda kubaayo oyo tujja kufaafagana naye ekiddamu omuntu yenna discouraging abantu akalulu oye lutalo lwange mulundekere tulina okugenda mu kalulu ono ye wamuteeka mukomera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tulina okusooka ne tukakuba bwe tumala okukakuba ne tukakasa nti awangudde ne tubagamba kati twagala president tasibibwa tosobola kusiba president era ffe mukomera tuba tugenda kujjayo president ekintu kino kyekyali Senegal okitegeera wandiika nti Senegal kyaliyo president yali mukomera naye abaana bagenda ne bakalonda mu bungi ne bakakuuma mu bungi ne bakakasa nti akawangudde era bagenda mukomera ne bamujjayo mukomera era kati yafuga Senegal okitegeera yakalakata Senegal we yasooka okuwa yali akakwata ete bwati yasooka okukola yagamba France kati mwe mufulume wano mbadde mutuleetera ebizibu mufulume wano demokrasi wamu wakimpatira wabula ate ye kye yakola n'amala ate n'akomawo n'abaleeta ng'amaze bafukamiza bakkiriza to his terms eza Senegal n'alyoka addamu n'akola kinaakola n'ab'endagaano kigira nja kukinyonnyola mu kaawe emabegako tulomana batufunye time yes olufuna batufunye time naye nina okukipinga updates eziva mu ggwanga erya Tanzania omanye ekintu kino kiri kitya okigira naye nkugambe gwe Munnayuganda ali kunandaba era mpuliriza all eyes on Thaddeus Tundu Lissu
fenna amaaso gwe tukolaki gwe tugateekako tundu gwe tutunuulidde agenda kutunda abantu oba agenda kuleading abantu to the promised land. That is all we are waiting for. Okitegera senga akikwatiryanga wekiri n'abakakka ne bagenda mu tamuzize abeera amazofunira abantu be Tanzania victory. Naye senga anaawanika n'afuna handshake. Senga afuna handshake ekintu kiba kikoze eki kibeera kiyiise. So Munnayuganda, I'll keep you updated. Kyogenda okukola subscribing oteeko notification button osharingire ne kubalala. Now guys, this is where foreign policy is. Bino byenkusomesa nakugambye byaliwo emyaka 10 before us. Webiri kati naffe bitulina okukozesa okulaba nga twenunula. Ate bigenda kuwaawo paka n'abaana baffe ne mubazzukulu bijja kuwaawo. Bino ebintu bino paka we tulifunayo omulwanyi Namige agenda okukuba abazungu bano abazze ewaabwe. Naye for as long as tukogera ku kintu kye bayita democracy. Democracy si kyaffe. Democracy is a policy. Policy eno y'Abangereza, y'Abamerika, y'Abafalansa. Batulya ddala ku lukiiko lwa UN Security Council. There are 5 permanent members bali batano. Bana bali bateekako plus era bwe babakyusa. Naye kakati bana basatu bali presenting a democracy. Bali ababiri bali presenting ekintu kye bayita communism. Whereby nti akalulu tekalina makulu. Okitegera under communist states akalulu tekalina makulu. Kakati bo bana abasatu bo bagamba nti munansi yanaakola ki yanaasalawo ngawo. Yakyo bula mu colonial states zaabwe zisinga akalulu keekakola ki keekasalawo. So tusinkane nga tukomyewo ne live updates endala oba nga tulina emisomo gye tusomako gigenda kukuyamba kati essaawa eno n'okutegeera ebintu bino otegeere geopolitics watambula. Nze nabagamba saagala nnyo balaga events za ku ground oba eziri mu gundi mu system kubanga kizo zibeera ziaiminga kuba nafuya. Naye gweoba otunuulidde events ziri zennyini ezikola geopolitics ogenda kubeera kabaka wa politics. Okitegeera so batero ne page eno tugitume Political Command Center simanyi naye kyekyo bannange bantu bange kwegweko olunaku olw'enkya for God and my country Uganda.